Yokaana Essuula 3. Waaliwo omuntu erinnya lye Nikodemo, omukulembeze mu Bayudaaya, nga wa mu kibiina ky'Abafalisaayo. Oyo n'ajja ekiro eri Yesu n'amugamba nti, Rabbi, tumanyi nti oli muyigiriza eyatumibwa Katonda, kubanga tewali ayinza kukola byewuunyo bwe by'okola, wabula nga Katonda ali naye. Yesu n'amuddamu nti, Mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mulundi gwakubiri tayinza kulaba bwakabaka bwa Katonda. Nikodemo n'amubuuza nti, Omuntu akuze ayinza atya okuzaalibwa nate? Ayinza okuyingira mu lubuto lwa nnyina n'azaalibwa omulundi ogwokubiri? Yesu n'addamu nti, Mazima ddala nkugamba nti omuntu bw'atazaalibwa mazzi na mwoyo mutuukirivu tayinza kuyingira bwakabaka bwa Katonda. Ekizaalibwa omubiri kiba mubiri, n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Teweewuunya kubanga nkugambye nti muteekwa okuzaalibwa omulundi ogwokubiri. Empewo gy'eyagala gyekuntira, owulira okuwuuma kwayo, naye tomanya gy'eva na gy'eraga. Buli muntu azaalibwa mwoyo bw'atyo bw'aba. Nikodemo n'amubuuza nti, Ebyo biyinzika bitya? Yesu n'amuddamu nti, Gwe omuyigiriza wa Isirayiri n'otutegeera ebyo? Mazima ddala nkugamba nti twogera kye tumanyi, tukakasa kye twalaba, so temukkiriza bye tubategeeza. Obanga mbabuulidde eby'oku nsi ne mutakkiriza, mulikkiriza mutya bwe nnaababuulira eby'omu ggulu? Tewali yali alinnye mu ggulu wabula oyo eyava mu ggulu, ye Mwana w'Omuntu. Nga Musa bwe yawanika omusota ogw'ekikomo ku muti mu ddungu, n'Omwana w'Omuntu bw'atyo bw'ateekwa okuwanikibwa. Buli muntu amukkiriza afune obulamu obutaggwaawo mu ye. Kubanga Katonda yayagala nnyo ensi, kyeyava awaayo Omwana we omu yekka, buli amukkiriza aleme kuzikirira, wabula abe n'obulamu obutaggwaawo. Katonda teyatuma Mwana we mu nsi agisalire musango, wabula yamutuma ensi eryoke erokolerwe mu ye. Buli amukkiriza tegumusinga. Atamukkiriza guba gumaze okumusinga, kubanga takkiriza Omwana omu bw'atyo owa Katonda. Guno gwe musango. Ekitangaala kyajja mu nsi, naye abantu ne baagala ekizikiza okusinga ekitangaala olw'ebikolwa byabwe ebibi. Buli muntu akola ebikolwa ebibi akyawa ekitangaala, era tajja eri kitangaala ebikolwa bye bireme kulabibwa. Naye buli akolera ku mazima ajja mu kitangaala, ekitangaala kirage nti ebikolwa bye bikoleddwa nga byesigamye ku Katonda. Ebyo bwe byaggwa, Yesu n'ajja n'abayigirizwa be mu kitundu eky'Ebuyudaaya, n'abeera eyo nabo n'abatiza. Yokaana naye yali ng'abatiriza mu Enon okumpi ne Saalimu, kubanga amazzi gye gaali amangi. Abantu ne bagendayo ne babatizibwa. Olwo Yokaana yali tannaggalirwa mu kkomera. Awo olwatuuka, abayigirizwa ba Yokaana ne baba n'empaka n'Omuyudaaya ku bifa ku mukolo ogw'okunaaba okutukuzibwa. Ne bagenda eri Yokaana ne bamugamba nti, Rabbi, oli eyali naawe emitala w'omugga Yoludaani, era gwe wayogerako, kaakano abatiza, era abantu bonna bagenda gy'ali. Yokaana n'addamu nti, Omuntu tayinza kuba na kintu wabula nga Katonda yakimuwadde. Mmwe mwennyini munjulira nga nayogera nti si nze Kristo, wabula natumibwa kumukulemberamu. Omugole aba w'oyo awasizza, mukwano gw'oyo awasizza omugole, amubeera kumpi n'awuliriza. N'asanyuka nnyo okuwulira eddoboozi ly'oyo awasizza omugole. Bwe kityo essanyu lyange lituukiridde. Ye ateekwa okukula, naye nze okutoowala. Oyo ava mu ggulu y'afuga byonna. Oyo ava ku nsi aba wa ku nsi, era ayogera ku bya ku nsi. Ava mu ggulu y'afuga byonna. Ayogera ku kye yalaba era kye yawulira, wabula tewali akkiriza bigambo bye. Oyo akkiriza ebigambo bye akakasa nti Katonda wa mazima, kubanga oyo Katonda gwe yatuma ayogera ebigambo bya Katonda. Kubanga Katonda amuwa mwoyo we omujjuvu. Kitaawe w'omwana ayagala omwana we, era byonna yabissa mu buyinza bwe. Akkiriza omwana aba n'obulamu obutaggwaawo, kyokka atakkiriza mwana taba na bulamu butaggwaawo, wabula asunguwalirwa Katonda.